Yokaana 11:25 Yesu aganti nze bulamu era nze kuzuukira. Omuntu yenna bw'aba afudde ng'afiiridde mu nze era abeera mulamu akyusa bukyusa bulamu. Mu bantu abo mwalimu abakulu n'abato, eyali asingamu obuto ye Kizito. Kizito ndowooza ali between 13-14 Kizito omuto. Naye Kizito naye n'alemerako, actually yayina oluganda ku Bambowa. Abambowa be basirikale ne bamugamba ekintu kiveemu n'agamba kyanyingidde. Siina bwe nkivaamu ate nakyo tekiina bwe kikola ki bwe kinvaamu. Bw'atyo naye Kizito n'afa. Mu kaseera ako abaana abo baali balokole. Abaana abo balokolebwa. Baali balokole. Naye mu mulembe gwaffe tetusobola kuyingira mu mpaka za wattuuyo. Empaka ezigamba nti abaana abali bakatoliki, abaana baali bangirikani. Nze kyemmanyi abaana baafa ku lw'okukkiriza Yesu omulokozi. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Abaana baafa olw'okukkiriza Yesu omulokozi. Era ensobi eyakolebwa yali egi kubatta. Kubanga tebaafa n'olwaleero bakyajaguzibwa okutuuka Yesu lwalidda. Mu bulamu obwa bulijjo obwa wano tibaafa. Buli muntu afiiririra ensonga ajjukirwa mirembe na mirembe. Naye ate ne mu bulamu obw'omwoyo tibaafa. Obulamu bwabwe babusalendalingira Kristo. Kati ensobe yakolebwa kwe kubatta nti obujulizi bubule mbu waliwo abakkiriza Kristo.